KAKALAAMU TYMZ Yugi, once again we are back in action. Kubuza kono kwanirizaako nze KAKALAAMU the answer. Inanje sino kubatenga otuwuliriza sakono tugoberera nkwebaza ogezaako okubatenga ebintu byogezaako kubatenga okukwataganya mpolampola. Olwaleero we have an exclusive interview with one and only Robert Kyagulanyi Sentamu aka Bobi Wine. Saagala kujeyongera mwala nnyo agenda kuwa advice mu bintu bingi nnyo n'olw'ensonga eyo wuliriza. Baja kinyonyoka abatali bafumbo bulina kumbeera njerega Joyolo Senyonyi Joyolo mbera musekea ne mugamba kati gojja kuyiga okwefumbira ojja kuyiga okweyoleza tojja kutwala ngoyezo mbuno zitute wa BOBI mbuno zitute sima ogenze wa mama namo kulya nedda kati olina okuyiga okwefumbira. So kirungi abavubuka abadde batanawasa mukirowoozeeko kuba obulamu bugonda nnyo nga muli wamu. Okusookera ddala basaasira ba artist bannange ebyenyingiza byabwe byagootaanamu, naye ate njagala obakonga baleme kwetunira nga banjawulo. Si banjawulo ku bannayuganda bonna, ffenna tuli kyekimu. Omuvuzi wa booda yali akola za lunaku takyakola, omuvuzi wa taxi takyakola, wa saluuni takyakola, n'abantu abalala bonna. So tetulina kweteeka kwefuula ate tuli banjawulo ku bannayuganda bonna. Ffe ekyenjawulo kiri nti bannayuganda batwagala, batunyumirwa era tubeerawo ku kwagala kwabwe. So kitukakatako nnyo bwe tubeera mu ssanyu, yes tuligabane, naye bwe tubeera mu nnaku tetwefuula nti ate ffe tulina kube tuli banjawulo ku bantu abalala. So bwabaawo gavumenti kyekola ekikole ku lw'abantu bonna nti bwe tuba tulwadde abayimbi tujjanjabwe ng'abantu abalala bonna, n'abantu abalala baba n'obwetaavu balabibwe nga ffe tetuli banjawulo. So ba artist bannange mbakubiriza baleme kweberabanga banjawulo. Nze no bukyanga bawera mirimu gyange ne korona yali tannaba kujja, kyankola bubi kuba nange ninga ba artist abalala, nange nkola mmere ya lunaku mu ba artist. Bwe wawunze nali nakola dda, nali na savinga okitegeera, naye era kya affectinga nnyo sinzizeka naye n'abantu betukola nabo, era twatandikirawo okweri enkuta, era ffe enembeera tugimazeemu emyaka egisukka mu 2, naye obuntu bulamu bobeera nabo eri abantu, n'ensonga zoyimirirako zezikutaasa mu mbeera eyo. Zimaze emyaka 2 nga n'emmere gyendi abanditira buleetezi munaye tokyakola, kwatayo ekyetaano, kwata enkota y'etooke, nakati embeera gyendimu titebakyanyamba buyambi nze nga nze, wabula ba emmere ejo laba tugula si nze nkwata mu nsawo kuba siina sente. So enkolagana n'abantu engeri ey'okusurvivinga, tetwemanyiza nnyo bulamu buli expensive, ate twemanyiza nnyo kulowooza nti tusaanidde. No, twerabe ng'abantu abalala, tusaasire abantu tufube kulaba ng'embeera eterera, kuba embeera bw'eterera tetererera bali bokka, naffe tutererera, ate bw'eyonooneka teyonoonekera bali bokka, naffe twonoonekera. Nze ndi artist naye mmanyi nti artist alinga omusuubuzi, alinga omusawo, alinga omulimi, alinga omusazi w'enviiri, alinga omuvuzi wa taxi, ffenna kyekimu, ffenna tusaanidde kyekimu. Kiba kibi nnyo okugamba nti abantu tuuza bannansi abamu banjawulo ku balala. Singa nze ndaba ssaawa zino bwe tuba n'abantu be tulina okutwala nga bambeeyi nnyo be basawo baffe. So bwe tuwanga buli kyetukola tukikoledde basawo, tuba tulina okukola ki? Tuba tulina ekyo kikola, naye kirala kyonna sikanya nakyo. Yebyo atakumira mpeera ku nkuumire. Bye bye.